Okay, nga bulijjo amannya bampita Kalirugambo Promax Simple MC nkwaniriza nnyo nateera ku mukutu ogwa verse 256. Ky'oba olina okunkolera kiri kimu, tambuza video olwaleero don't worry oyinza obutandabako naye ekikulu ensonga endeese ngikuteredde ku screen. There are so many nkiyite ntya batera kiyita batya parliamentary exhibitions ezibaddewo naye eno exhibition eyazze no phase 2 bassebo ne bannyabo eyinza oleka omuntu omu omunene ng'ali ku ttaka. First and foremost simanyi bantu bakwata information ng'eno ne bagisharinga mu public naye yenna yenna akikola wallahi billahi tallahi ayina omunene omu gw'ayagala agwe. Omulundi ogwasooka exhibition yasooka kyazuulibwa nti bakomishona ba parliament ng'otwaliddemu n'owa NUP then Mathias Mpuuga beegabira ssente era tuba tuli awo ne tufuna n'amawulire amalala nti baakwata ssente buwanana ne bagulira sipiika Anita Moore kw'ossa n'omumyuka we Thomas Tayebwa ne babagulira generators mu maka gaabwe. Kati omwana afulumizza amawulire amalala. Amawulire amalala gagamba nti baakutte miliyoni za Uganda 500 million Ugandan shillings ne bagulira sipiika Anita Moore oba ne bateeka security bazita batya ne bateeka firefighting equipments, electrical razor fence equipment and compound solar mu maka ga Anita Moore nga bino byawamanse obukadde bwa Uganda 500 okusinziira ku leeta eyo eyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa July omwaka ogwa 2023. Abaana bamaze ne bagwa ku leeta eyo right now. Ndowooza ebintu bino ensonga zino Right Honorable Joel Ssenyonyi alina okuddamu n'azitunulamu ne chairman wa Kosase Medal Lubega Sseggona. Now eno ebbaluwa yali address to clerk wa parliament era ng'eno bamugamba request for legal advice in respect of contract for supply and installation of firefighting equipment, electrical razor fences equipment and compound solar light equipment procurement reference number, that is the number. Abasajja bakwata ssente n'agenda maaso n'agamba reference is made to your letter dated 5th July 2023 concerning the proposed contract with Miss Both Fire Services Limited for supply and installation of firefighting equipment, electrical laser fence equipment, and compound solar lights for Right Honorable Speaker's private residence in Bukedia at a contract price of 243,720 million Ugandan shillings, all taxes inclusive. Bakwata miliyoni 532 ne bagenda okuteeka firefighting equipment kw'ossa n'amataala ku nnyumba ya Anita Moore, a private residence eri e Bukedia. I don't know mu mateeka oba kikkirizibwa naye singa kibadde kikkirizibwa eno ebbaluwa teyandisafesinze mweno exhibition ya parliamentary exhibition ey'okubiri. Abasajja beegabira ssente nga we baagala. Nze nina kyali wange ye Mubende abonaabona musajja wattu anoonya akasente
musajja watu asasula omusolo, musajja watu alima bummonde, naye abeeraawo ng'ayayuya bwayuya, naye abasajja babeereyo nga beegabira ssente. Just imagine this 500 million could do to a certain school eyo deep in the village, gwe Munnayuganda ndaba. Naye ye olw'okuba ng'ayagala okutereeza obukuumi bwe waka, yazikutte ezitali zize. Kati gwe Munnayuganda ali eyo atwasamira nga twogedde ku mbaata nga zino, kimanye gwe okubonaabonaako ate l'essanyu ly'abano abantu. Nigga got 500 million mu nsawo y'eggwanga Uganda, ogenda oteeka by'ayagala ku nnyumba ye. Be bano abantu abamu ava ne beegabira amabaati, naye era mu kusiba balina embaata gye baasiba kye bagamba Nnaalumanya ne Ssaalumanya, be balugwamu. This is a document eyafulumye, naye nga bino ebintu babyegabira mu 2023. Mujjukira Anita Mongo yavaayo n'akyaza ababaka mu maka ge gali kwoleka nga gawedde. Now I strongly believe amaka ago 99% kirabika ssente zaffe abawi b'omusolo, because ennyumba eyo Anita Mongo yatandika ogizimba ng'ayingidde Parliament, ng'aweereddwa ekyobwa deputy speaker, ng'Oulanya akyaliwo. Oulanya amala okufa abamu ba speaker agwa mu jjuguli eddene, ennyumba agikuba paku ajanguya eggwa. Ezo ssente mu butuufu era ennyumba ya Anita Mongo eri e Bukedya, kanginoonyeeko wano, ennyumba ye eri e Bukedya, eri egatta amalwaliro agamu. Ndowooza ennyumba ya Anita Mongo eri e Bukedya esinga Mubende Referral Hospital or ebbeeyi, if I'm not mistaken. Ono omukazi simanyi, only God knows. Ennyumba nnene nga bw'okiwulira, gali kwoleka. Naye nga Munnayuganda ali n'abonaabona. This is what Ugandans don't want to hear. Naye nga ebyo ebyakola ennyumba eyo, it is now confirmed, ssente za mwewo wa musolo, taxpayers money. Taxpayers money is what we are talking about, ladies and gentlemen. Gwe Munnayuganda oli eyo bonaabona, eno abantu bo bali mu kwegabira jjuguli. Now that is the house, ye ennyumba ya mukyalo omu Anita Mongo, mpozi agenda giberamu ne bbaawe omwagalwa Magogo Hashim, eri Bukedya. Ate abantu abamu bakola mistake okukola ebintu bino ensi n'ebimanya ng'emanyi n'amayumba we gali. Naye kino kinzijjukizaamu emabega bassebo ne mannyabo, omusajja gwe bayita Mobutu Sese Seko yali afuga eggwanga lya Zaire, yalina buli kimu, luxurious mansion, naye essaawa zino zaafuka bya bulambuzi, zaameramu omuddo. Even no family member can claim any of their property. So kaba kaseera, trust me, one day you'll witness what I'm telling you. Bampita simple, akategedde gye vudde.